Akede pema. Yaman. Okay, tukyalina abaana ba hypers naye ng'ate nyongera ddala okujjukiza nti product Wansonyi obeera nga tokozesa mu nvirizo okusiiga abaana abato ye product eva mu Yeko Noble Brands. Bano bakolera ebizigo ebirungi eby'olususu, bakolera n'eby'omu nviiri. Ak'okunywa ku Wansonyi obeera nga teweekwata essaawa zino ke ka KDB bakoledde hot temper. Ak'okunywa akalungi ku Wansonyi obeera nga te onywa. Ate n'aba Skypins Tours and Travel abasangibwa wali eri Entinda ku Haruna Mall level 3 bw'olina okwekwata ng'olina gy'olaga oyagala ofuluma mu ggwanga onoonya mirimu byonna bw'olina obeera nga te weekwata. Olunaku olwaleero tulina birthday ey'omulungi Florence Nampijja era nga twandyagadde obeera nga tetukwagaliza amazaalibwa amalungi. Tukusabira buli kimu ky'oyagala Katonda akuteremu obwangu, tukwagaliza owangaale, tusaba Katonda akuwe ebirungi byonna ebiri mu nsi era akubeereremu mu buli kimu kyonna. Kapilipiti osobola okumpeerayo Florence Nampijja ka freestyle aka birthday? Yo, kapri yeyo kodi nanti Florence bamwita Florence Nampijja. Florence Nampijja tukwagaliza amazaalibwa amalungi Kapilipiti mobile alongside hypers dancers nanti tukwagala nnyo mami waffe tukumisinga nnyo tusaba Mukama akukume nnyo kyemanye mwana akola wanene BBS live mobile anza bawerawo kapri yeyo kodi nenga tumwagaliza amazaalibwa amalungi mwena abamubeereddewo big up on yourself. God bless wangala. Okay, bwato bwe yalabise yanyumye okukamala okufaako obufi era tukwagaliza birthday ennungi. So Kapilipiti abantu abakulaba ng'emyaka gyo gisaana beera mu ssomero. Ekintu kino kibalansinga otya ekyo ssomero ng'ate okuba omubali bw'ozina ongambye olinayo